Yes, hello everyone. It's me boy Sola. Welcome you to the show right about now. Yes, to live lero tukuletedde Faizo Seguya. Yeah. Ogamba otya muganda wange? Sigamba ogamba otya? Oli clear? Ndi clear. Sanzo before byo Bino bye bifo byaffe eby'eddembe wetufulira kasanyu. lockdown ekuyisiza etya nga ggwe omuyimbi? Of course ganze omuyimbi era kitukozeza ffenna ng'abayimbi kitegeera kubanga engeri omuyimbi gy'abadde ayingiza okitegeera okuyingira kw'omuyimbi kukomye, so ate kirabika kigenda kubeera kya mwaka mulamba. So obviously Rabadaba omuyimbi ye aba alina kiba kirina okiwulira okifiiringa ne oba olina ssente zenkanawa ng'osobola okubeerawo nga toyimbye, still passion y'okubeera ng'oli ku stage ng'oyimbira abantu, ekyo kimisinga era tukimisinga nnyo. Tewali bivulu, tetugenda mu bibaalabaala byaffe okukola zi promo, ebintu lifestyle y'abayimbi ogimanyi. Wavaayo n'ogaba ku kawunga. Gwe abayimbi abalala tebavaayo kuba embeera si nnungi. Gwe nga ggwe ssente ozijjawa zino z'osobola okutoolako n'ogaba ne kawunga. Munnange omanyi tubadde tuyimbira ebbanga. Kati mu 2020 2020 we bagiyita 2020 ya 7 eno badde ndi mu myaka 10 bukyanga abantu batandika kuntegeera, so emuyimbi yenna bw'abanga ayinamu ku bukujjukujju nga mujagujagu okitegeera nga asobola okugatta kino nakiri, abalina okimanya nti nno eziyingira essente tewali ssente ewera nekola ki newera bulungi nnyo bwetyo. Oba oyingiza wano era oba olina okulowooza ku ngeri endala gy'osobola okuyingiza, so tulinayo obuntu bwaffe obulalalala obuyingiza ku kasente. Tubadde twakabeera ne awards ez'enjawulo, twalina high people, twalina zina. Abayimbi abamu bavuddeyo nga Sindi ne batandika okuba nga zino awards bazikubamu ebituli. Olina ndowooza ki ku awards ez'emu Uganda? Munnange nze engeri gye ndowoozaamu nti worldwide award si kyekintu, kale waliyo abayimbi abazikolerera okitegeera nga ye ayagala kufuna award, naye kati oyo abeera muyimbi oyo, then kati waliyo omuyimbi kati omuyimbi okula over the years okitegeera n'omanya nti nno jo biggest award ye esinga obunene be bafaani b'olina okitegeera ye achievement gy'osinga okuba nayo. Fine, oba oyagala okubeera n'ekintu n'okitunako no feeling appreciated nti your hard work bagi appreciatinze, but si kyekintu kyolina okukulembeza ennyo. Ekintu kyolina okukulembeza ennyo kukola music mulungi, bafans bwe bapleasinga award ziba zijja kujja automatically, although awards z'ensi yonna si za wano zokka, mu nsi yonna music alimu politics and politics ali date, so definitely awards ziba obviously zirimu ba stakeholder abaagala okusalawo nti nno bo balaba gundi oli yakoze, bo balaba oli yakoze obwakabisi, but tolina okubeera ku ekyo. Gwe ng'omuyimbi osigala oli bibi, osigala okuba muziki gwo. Ebirala bijja kujja kasita obanga olinawo boki bave ku ebyo, wadda ku ebyo wadda musimanya awadi zammwe muzitereke kyatuzaagala. Rabadaba, njagala twogere ku eyali exwo oba exwo Bad Black. Ekigambo kyogedde ekyo kyokozesezza, ekigambo kyogedde newankubadde ennyambadde black, tekitegeeza nti Bad Black ex wange. Bad Black mukwano gwange, tubadde ba mukwano okubbanga ddene, tuli ba mukwano, tuli simwegaanangako, twemanyi era naye tanneegaanangako, tugendera awo. Okay, so yavudde yasaba bamuwe ssente ze, yakola akalango naye ssente baziremedde. Akaministry of Mbozi nziweeyo. Nze saaliwo nga bakola gunda nga balina agreement zaabwe.
kati ekintu kiddawa muntu abamutuukirira ne bamugamba tukole akalango. Kati eyo argument eyo nsaagirimu naye nze ndowooza awo weewali ekintu kubanga kyandibadde okitegera singa yali akitadde mu kuwandiika nga bali balina bwe bakiwandiika nti nno abagenda kukola we bati ne bati awo aba alina gundi era bamuwe kubanga yakola okitegeera yakola atavuddeyo bali beyalagaana nabo bwe baba bamulimba bamuwe ssente ze bwe baba tebamulimba then aba naye abakikoze mu byokuvaayo okugamba nti munsasula ate nga wali mu agreement gye balina tebali mu kusasula naye bwe baba bamulimba ne bamugamba bagenda mutuusa ku mukulu ate byonna ne batabikola bamuwe ssente ze oba bamuwe ku ssente ne we ziba si ezo zennyini zayagala naye bamuwe ssente basically yakola omulimu. Okay. Rabadaba 2020 muzibu nnyo lockdown abayimbi bakyunyiza gwolina ntegeka ki okuddamu okufuna ku ssente mweno lockdown nga tuli mu lockdown eno nga gwe omuyimbi ng'omuyimbi ayimba oba ng'omujagujagu oyagala nkuwe ey'omujagujagu sobola gikuwa kubanga waliwo bye nnina okwesigaliza nga nze naye kati ng'omuyimbi omanyi bino ebiseera bizibu nnyo, these times are hard, so omuyimbi alina kuguma bugumi ssaawa zino n'atula wansi strategizinga na planninga kubanga kati time eno tulina time nyingi nnyo, so newoyimba ennyimba zo1,000 naye nga zizo era ziba nnyimba zizo okitegeera ziba zizo si nti nno zonna ozifulumye naye ndowooza essaawa zino omuyimbi kyasobola okwekolera nze nga nze kyendi mu kwekolera kwe kubeera ne content ng'ali awo mungi cause waliwo time tewali kigenda mu maaso mu nsi time eri awo kuwummuza ku bwongo okucekinga bwongo ku restartinga eringa restart reboot okitegeera omayika computer noka refreshing it's time to refresh, so kyensobola okugamba nze nga nze bwe nabadde nzija wali yantumye nkubuuze kino ekibuuzo, when are you getting married? ebintu ebyo ebintu by'obufumbo bizibu nnyo mina omanya ebintu by'obufumbo bizibu nnyo ebintu bizibu nnyo naye luliba olwo ate nga ne bwe tunaaba tetuli mu covid ejja kuba scientific mujja birawa bulabinga ze mbabuulira ebintu bya CPO ebintu by'okuteeka ebintu mu kamera za bikine okola ebintu byo mu silence omanyi emundu ebagiteekako silencer n'okuba omuntu yasa omuntu wali nga tewali amanyi bwe bityo nze bwentyo njagala okukola ebintu byange naye nga oyirayo omuntu Okay, Raba, siibula bakola buli andaba ali eyo bambi musigale nga muli safe mwekuume mwambale zi mask musanitizinge temweriraana nnyo mulaba ka distance weekali tubagaliza birungi naffe mutwagalize birungi sigale nga muwagala Rabadaba bangala nnyo